kati Rabadaba yali amanyi oyo omuwala olwokuba basoma bonna emmengo simanyi twatandika 14 dedi omuwala oba omuntu gyasimbula n'agenda mu Europe n'omala emyaka 3-2 tomulaba. That person has changed completely to the person you know before. Omuntu watuuka mu Europe akyuka nnyo kino siba nkigamba kamiliyoni ne mugagwe kamiliyoni omukazi gw'omanyi mu Uganda si gw'okyamanyi. Flavia Namulindwa gw'omanyi si gw'okyamanyi si yoyo gw'olaba mu America. Kayima ne muga Kayima otijja ne Leighton Namubiru negeza ogende wa Leighton Namubiru mulanda bw'omalamu emyezi ng'ombuulira Rabadaba namugamba ki eyo time gy'osituliramu ebyo muba toyina mulimu. Omukazi aba asanyuka kubanga omukazi azaddeko ng'ali Europe nadde Kampala n'ayagala omusajja omulala ne bigaana n'aleeta owookusatu abeera ng'omusoto omulumeko kyovola mu audio owulira kalandukuka beera nagano kyusa password. King in jail ove Uganda omuntu nakutwala e Europe n'otuukira mu apartment obeera tetuyita king in jail. King in jail kubanga abakazi nabo baba bayise bintu bingi oleeta abayaaye bano omukazi naye alina oteekawo emitendera. Genderera nnyo kyaliwo n'ageza kulekawo n'ava e Kampala nga ali mu myaka 35 n'ayingira America oba London tojja kuddamu mulaba bali balunda naye mwegendereze bavubuka mu abava e Kampala nga mwagala ebiwedde mbuotuuka eri ogaziwe. Relationship y'omu Bulaaya nzibu omukazi takulimbalimbanga bali be bamu balina emizimu mu mutwe. Deeti y'okusasula omusaala kasita etuuka ng'ennyumba ebulamu emboozi ng'omukazi akuyita kati gwe mubadde munyumya nga deeti y'omusaala eneetera otuuka ati basasula 24 okuva 17 tewaba mboozi. Bw'omala osasula ddiiru z'obweziti ngalo muddamu munyumya mudolini kabaleebe n'alyoka akola ati Abaganda bonna bamaama omulundi Dolini yanyiiza eki ayogera Oluganda awangaalira mu Uganda mu biseera ebisinga mu Kampala muno ne bw'omugamba nti Dolini va mu Kampala tayagala juzi yali America yali Miami. Kiki ekiyinza oleetera omuwala nga Dolini okukyawa bw'ati kuba ne tuyinza mu malaga munenya ne tuyinza okwebuza obukyayi buva ku kiwe buti. Maama myezi 9 omwana n'akula n'atestifyinga nti ekizibu kyokka kyenkyasinze okufuna mu nsi kunzaala mu Baganda wakubye omusumaali gwagenze wala omusumaali naye nga kituufu gye bali bamaama babonyabonya abaana n'omuzaala n'omusuula emulago n'odduka n'akulira mu mawomuzi amala okukula n'ojjanga wuuba obutambalatambala bataata mubalabye abaabayimbi. Teri muyimbi teri mwana akulira mu maka gali organized n'agenda mu byakuyimba ati 16 kitegeeza ewaka n'ewaka waali wadde obunkanye taata nga tututte buvunaanyizibwa kakazi kattu ne kava ewaka nga kali 16 kayingira kaliyoki ne keetereeza wano ne wali ensi n'ekuba ne keesitula ne kaddawo ne kakola katya ne keetuuma ki kati kafuuse Queen Kama nga taata jazunga nga taata jazu mwensi ekyuse nze mukadde waguno omulembe abaana bajja bakyawa abaana b'abazungu bakyawa bamaama baabwe ne famire mubirekera awo ebyo ebintu bw'omuntu omukulu tasobyo ojja sobya omwana akukyawe. Yes kati omuwala wuyo muto afunye freedom avudde yagamye maama we kyekibonerezo kyakyasinza okufuna mu nsi naye abaaye maama ne waaba yali mubi naye ng'omwenda yagimalako aba amaze okuyita mu bibuuzo waliwo kye tuyita passimaaka abasinga gye mwafuna bagamba basalidde ku 50 n'ofuna 51 sinze yafuna 4 mu P7 naye maama the fact that asitudde olubuto ne lutuuka myezi 9 olwedde aba alina passimaaka nga bwe tugamba nti bw'otuuka mu Bulaaya the ultimate is kufuna mpapula
gwe ne wokola bitya naye empapula tezinnajja oba tonnasikowalinga. Kakati n'omukazi afunye olubuto mu mbeera yonna n'alumalako n'aluzaala, awo tusooka ne tumugamba nti yayita n'ozaalibwa Doreen omulungi. Ennywanto ezo z'otambuza zisonze ziti gaali maanyi ge n'okubonaabona kwonna okwo kwe yayitamu. Yatuuka okwabandoninga bambi osanga ng'embeera emutabuseeko, ogwo gumusinga era n'obusungu obusaana. Naye kali ako okusitula olubuto emyezi 9 n'otafa, ako olina osooka n'okasigaza mu mutwe nga kakulu nnyo nga tonnagenda kunyiiga. Ate kati okuze oli mu modo wandibadde wano ate just olina proud, but I cannot disregard the anger ng'omuntu yakuleka n'obonaabona. Naye abaali okuzaala omwana kyekikulu. Musiiba mu nvuma wano tisirina mwana era Mukama yankuba balaayi era Katonda yakulaba ichuli kyava yakubonereza. Ninga okay, naye kati gojjukira nti ono yazaala omwana yamuzaala. Naye abazadde bangi abazaala abaana ne babayisa obubi bangi. Yes, ng'omuzadde taata w'omwana naye tamwagala anga n'agiteeka ku mwana. Mubalabye abakuba abaana n'amukuba excessively nga muto nnyo. Transmitted anger, transferred anger ya musajja yamuzaalamu, ye yanywa omwenge mu pate neyegabweri neyegaala, omuyaayi najja n'amukola ebintu, kati n'atamutegeera obusungu n'abuteeka ku mwana. Doreen Kabalere as a brand ng'ogenze n'okiikirira eggwanga, a feminist, omukazi abelieving amba women, ate ng'oli brand kweyo level. There are things you cannot say in public. I'm sorry to tell you. Kizibu nnyo kati to differentiate you. Omutima gwo wogenda mbayamba kato chayizo gamba oyagala kuyamba baana bantu batubaga so as a brand eryo ina pangisa ichuli nembi kuogerera mbagamba bulijjo. It may be true nga mama we yakuyisa bubi yakusula mu ddwaliro wabonaabona, but as now ng'ensi wetambula eyo statement mbi nnyo ku brand yo mbi, because tuyinza ogidissectinga ne tulaba ng'obukyayi yes oyina, naye fact that you need to live positive. Okitegeera anga n'ogikola ki n'ogidissolvinga kuba oli mukazi osobola ozaala omwana, embeera n'ekukyukira omwana oyo n'omuleka mu adopted home n'okolera ddala nga more of your mom did. Sigamba nti mama wo kye yakola kirungi naye simanyi na circumstances zaamuviirako ekyo, naye tulina okufuna ne tukola round common multiple ne tukola constant yakuzaala. So ekyo tekikufuula kugamba nti Abaganda ensobi ginakola kunzaala mukyala Muganda. Yandibadde asobola oba omusoga, omulugwala, omutoolo, naye nga just embeera ezaaliwo naye zaali zimusobozesa osuula omuki omwana. Singa omwana yukasobola osuulibwa oba agrowinze unfortunately, but when you make a name background oyo yakutuka kwa batakyali necessary kyovola abasiba we agenda nga agamba nti nali munaku twamugambira weze emboozi twazikowa buli muntu abadde munaku. Right now twagala oyogere ku perspective ya success gy'oliko. Omuntu eyakava e Miami okiikirira women entire country, waliwo statement zotasobola kukola however true it is gy'oli era ntuufu osobola no standing out no justifying, but will you convince the population about it? Olina kwogera ku biwala ba Miami next pigment, engeri gy'omotivatingamu abawala abato okubeera confident n'okubazaamu positivity, si kujjayo statement wezityo however much nga ntuufu era nga zizo zirinako ne right, naye tokyasobola kukola statement wetyo. It may go down very bad. Omanyi bantu bameka Abaganda abaagala okuwa emirimu? Omanyi bantu bameka Abaganda abalina zi companies connections? So generalizing a statement like that is not good at all. Actually, now I need LSC. And now I DLSC still. Abazadde kati musobya mulekerawo ebintu ebyo. Musobya. Wosobya. Era omwana osobola omusobya. N'oyogerera kaliya ye n'agenda ogiremerako n'avaamu.
but it is understandable. Bw'ofuna olubuto ku lujja ng'osoma maama ajja kunyiiga, ajja nyiiga n'empisi nzobba okuba obussa ebintu bingi ebyalowooza naye ate nga tamanyi blessing gy'ositudde. Kyova olaba bw'omala ozzaala omwana ate bamusanyukira nnyo kubanga eno blessing emaze ottuuka. Naye tekijjaawo kiri nti oyinza okumunyiiza olwa school fees, intention ze, n'ogenda ofuna olubuto mu Duncan nga Duncan akola mu dduuka lya maama we. So ladies and gentlemen, Doreen Kabalebe nkwagala nnyo nnyo n'afeel your pain naye nkugambye as a brand okujjako ng'oyogera as a common person, but as a brand nga bw'oli you cannot make such statements. Kati endorsement eziva mu Buganda Kingdom tozaagala, toyagala kukolagana na Buganda Kingdom kyokka ate muli birungi byolaba mu Buganda. So statement ezo ezimu mupangise nga bayikyuli ffe boogezi oli model. You may damage a brand by a simple statement like this, however much ng'obadde oyagala justifying mutima gwo and let it out, but it may be very costly to you from on n'okudda maaso ng'abantu bangi nnyo. Omanye ekisuula kampani z'abantu abamu, kampani z'abantu abamu ekizisuula zituuma mannya ave n'atuuma ebizigo, kampani y'ebizigo kusaasira cream. Kati atakwagala anaabigula ati wego abali abatakwagala nobirwanyisa obaze obba wagundi naye ebizigo bituume. Golaba abazungu ebizigo babituuma George cream, abaddugavu bokka yakafuna obusente n'akola ka juice nti Duncan juice. Kati naawa ne chance ayagala okusuula Duncan n'amubirawo ekigo. Awo tuvuddewo. Kwagala nnyo Doreen Kabalebe, keep the spirit up. Kive Bulaaya buli avaayo akoona ngatto mufune pulogulaamu zange muzigenderere. Munda byo wezijja njogerera ku bintu bya kapo mugamba isuli simanyi byalavo mbimanyi byakyuka bukyusi naye wenkunnyonnyolanga laavu y'e Bulaaya ng'ova Uganda giwulirize. Kati Rabadaba yali amanyi oyo omuwala olw'okuba basoma bonna emmengo simanyi twatandika 14 dedi omuwala oba omuntu gyasimbula n'agenda mu Europe n'omala emyaka 3-2 tomulaba. That person has changed completely to the person you know before. Omuntu watuuka mu Europe akyuka nnyo. Kino siba nkigamba kamiliyoni ne mugagwe kamiliyoni omukazi gw'omanyi mu Uganda si gw'okyamanyi. Flavia Namulindwa gw'omanyi si gw'okyama si yoyo gw'olaba mu America. Kayima ne muga Kayima otijja Leighton Namubiru negeza ogende wa Leighton Namubiru mulanda bw'omalamu emyezi ng'ombuulira Rabadaba namugamba ki eyo time gy'osituliramu ebyo muba toyina mulimu. Omukazi aba asanyuka kubanga omukazi azaddeko ng'ali Europe nadde Kampala n'ayagala omusajja omulala ne bigaana n'aleeta ow'okusatu abeera ng'omusoto omulumeko. Kyova mu audio owulira kalandukuka nagano kyusa password. King in jail. Ove Uganda omuntu nakutwala e Europe n'otuukira mu apartment obeera kyetuyita king in jail. King in jail kubanga abakazi nabo baba bayise bintu bingi oleeta abayaaye bano. Omukazi naye alina oteekawo emitendera. Genderera nnyo kyaliwo n'ageza kulekawo n'ava e Kampala nga ali mu myaka 35 n'ayingira America oba London. Tojja kuddamu mulaba bali balunda naye mwegendereze bavubuka mu abava e Kampala nga mwagala ebiwedde mbutuuka eri ogaziwe. Omwana w'omwami akiwulidde lunaga kaabulengane oba ndivosinga okubeera omumbo wane muddu awulira. Nkugambye empapula okumanya zibu ku Sande goberera nnyo program gye bayita kiveebuki. Empapula za Kampumbi, empapula za Engule zirabika ng'eziryoke n'empapula za Laavu zirabika ng'eziryoke naye oyinza otuuka ne weegomba ali mu kampu. Teri mpapula nzibunga za Laavu. Allahumma salli kabira ati buli lunaku Laavu yeditamirenga. Bw'omunyiiza n'agaasi kyagenze ku appointment. Bw'omunyiiza bw'otamukolera byayagala
abantu abayita mu mpapula za laavu nabo olina obba wa saluti woofunira sitampa esembayo tannaba bajja mukuba flying pan mbamanyi gonya tekubuuliranga ebiri mu nnyanja n'ogaana munvuma nti nadda na bitaano yikizoke naye olugero lwange lufunemu ekyokuyiga naddala ng'ogenda va Kampala ng'olowooza mbu simaati waye neekumazaako Bulaaya atuuka ne sekisi naaba nga si royalty omukazi ng'oyingira n'afuluma yali afuna sekisi ow'essaawa e Uganda e Bulaaya waddaki 10 yangwanze nkyankeera n'obeeranga ezo ensozi manyi Rabadaba tannategeera kati agenze n'amala ofunamu kalimu ayatandise oyigamu ku mikwano kye nagamba kati ayizeemu emikwano awuli ayagala taaluba mukayizano newe kabanga kano kabadi njagala atannafuna mbeere n'okiyige togenda mu nnyumba y'omukazi ng'ovudde Uganda n'olowooza bw'ogenda gaziwayo wadde ogaziwa Uganda omanyi abakazi b'e Bulaaya waba ali Bulaaya ng'omusajja ali Uganda munnaye babaweera ddala ebitiibwa wangi ekimukwano nkole ntya naye kakutanda ove Uganda oyingire London America Sweden Netherland mu apartment y'omukazi ng'amaze ebbanga gwe tomanyi na bbanga lye bamala kufuna apartment ojje n'empale zo zino ezigwagwa ezambuka wezikka ojja okukola emirimu mu nsi eyo kati Rabadaba akooyo mutuma keno ndeetera amatooke gundi agaleesa ali gundi ali Isiro n'olyoko muddo awulira otuuka ne weekeetebwa jjukira ono mwana wa mwami okubeera omwana wa maami kiyinza obutali reflectinga ku ggwe naye tayita eyo gwe totega kikitegeeza omuntu nga mwana wa mwami waliwo ebintu ebatakola tomutijjira tomupakusa baba baakula balaba amakuloni ne fuuko bye bakulidde muva ku ggwe kati omwana w'omwami tamanyi nti obwami bukoma Kampala Bulaaya tebakulimbanga nti oli mwana wa mwami simanyi muli bagagga teri mugagga solonga azoze Bulaaya you are one of them goberera emitendera ng'onoowangala mulaavu ye Bulaaya goberera ebiki wawulidde obusongasonga bwe kaleeta akakazi simanyi sisita wange n'atefumbira n'afuluma nga tamubuuzizza so kaagala ozuuke ku ssaawa emu wasize otya webale tufumbira mwebale otwagala mbw amaze emyaka can you believe he hates my mom amaze emyezi 3 tayogera ne maama wange nakufumbirwa kwogera na maama wo olugezigezi agogo kyokka ye Rabadaba tayinza nnyiga nti ye amaze emyezi oba 6 nga tayogera na maama we empapula ne bw'oliba oyagala otazireetayo imbalansi mu maka omuntu takulimba nti tali kuduulira ku mpapula bakulimba era wanudde wano time afuna wakulangirira n'azikujjukiza empapula ziri such important nti oyina okuobservinga everything Rabadaba wekinaakulema ovudde ku mpapula kati Rabadaba mu London abakazi abamwagala nga bo balindira London gye bali omanyi nabo tebateeze woowe nga bo bateegera ku kiggwa omala mujja Uganda n'afuna ekifuba n'anyirira n'ava mu bali Rabadaba b'e Uganda kati awo ne balyoka bamusojja jangu eweruzi jangu egundi nja kupakira oyo muveeko naawe ebyokukweta ne balyoka bakupokera omugambo eyagenda n'omwagalwa ogenda olaba nga laavu yafa ng'abaakusigula nabo tebali naawe laavu n'eryoka ekubonyaabonyezaawo ogenda omumalizaga emyaka 10 ddu teri kiddukanga budde bwe Bulaaya teri kiddukanga budde bwe Bulaaya I'm telling you kakati Rabadaba yakoowa dda ku mbeera gy'amanyidde e Uganda bulinga bujooga kati oyo omukazi musota mulumeko jjukira ayagala nnyo okubanga afuna celebrity w'e Uganda she does everything famire ye ngimanyi wano Kiweewa ekasubi awo baganda be bali mu America balali basajja bakabi nnyo bantu bakabi nnyo famire yoyo omuwala naye kati obusungu bwa Bulaaya era kati omusajja anadda mu bulamu obwo webanga assistant y'ennyimba osanga omukazi nga ku mutima yeekyawa dda
ng'akulese nga last resort kyokka naawe olina pulaani zo. Okutuukiriza pulaani zo kiba kizibu nnyo. Kiva e Bulaaya ya buli Sundays ne kakalaamu tunoonya sponsor. Gisponsoring oyiga ebiri e Bulaaya nga tonnagenda. Kati namulabula naye nga tategeera magi gw'olabye ku mbaga si oli. Abantu bonna be mulaba ku airport nga bazze ono si be bali ababeera eri. Bw'ayingira Uganda omutima ne gumuyingira ogw'e Uganda. Naye gezo omale gapaalira mu Bulaaya nga toyina direction. Ojja tegeera kye twogerako. Rabadaba nkubuuzaako nkutegeera muganda wange time olwo wetuka ng'oyagala kuyuza nti simanyi naggaano kyusa password. Owulira amateeka g'omuntu eyakuleeta. How can you tell me something like that? Naye bakikugamba. Kati omusajja w'e Kampala gezo kimugambe. Akuweereza ne mu basenga abo n'oddayo n'oddabuzi. Naye wano e Uganda manyi e Bulaaya owulira bamugana kyusa password. Ayagala buli w'ogikyusa ogimubuulire. Oteeke program yo ku firiji. Tewaliyo byakulimba. Lavize za amazima. Simanyi okyanga ono okyanga oli kati ate bali e Bungereza. Abaagala okukyanga mumuva mu Africa nga mulowooza mbu it's only men who use women. Oh! Women use men abroad. Ojazayo. Bali bamanyina okwekubya bagaacha. Mumaze naye simuddamu. Mufune wiiki ejja. It's okay free world. Kati mukulu Rabadaba anyiriddemu. Enguudo aziyize. Bakyali afunyeemu kati. Yaga oba ndivosinga naye siva Bulaaya. Wabula remember alinayo alubaamu empya. Gye myaka gyakukola buli kimu okulaba nga mutuuka ku kimu. Ng'ebyakamenyo. But newe kabanga kabadi. Kayigiremu. Akagenda muli bangi. Mukazi wange ali bweru. Naye tutantala ngoga nti kati kogendo dde bweru. Kamiliyoni oba ayagala okutegeera nti ensenzi bw'asenguka agende wa Daniel akajabeera. Emyezi eki tajja weza myezi 3 ng'ali mu makaago. Ajja bayagenda. Ikyuli wendi. History will resonate me. Yes. Tasobola. Emyezi eki nga bamaze okwawukana. Bulaaya muzibu nnyo. You need to compose yourself. You need to compose yourself. Ku muntu akututte. Kubanga bannanga abawakunyiza ssaawa bina owulire nga n'empapula zikutamye, but you need to stay composed. N'omira buli kimu. Abo abamira buli kimu be batuuka ku lyengedde. Oyagala akataba akamyufu ng'ogendedde ku maanyi ga mukazi oba ga musajja. Beera mulwedde okugumira buli kimu ekyogerwa mpaka wooteeka engalo zo ku kataba ako. Awo omale weekyange. Yes. Naye nga tokikoze. Mujja okwereega otuuke nga buli lupapula lw'ofuna keetaagisaako siginicha ye olabe bw'odaaga ne siginicha. Ogeze abanywanyi obwengo onywa obwengo omanyire omuntu eyakututte ku mpapula oyinza okudaaga. Anti lw'olina appointment lwagamba agenda mu kibuga kirala. Agenda Paris. Lw'olina appointment lwagamba abadde ngenda London. Sasula tiketi yange ensigale. Oyinza oyita mu bizibu. Beera muntu awuliriza. Abantu bonna b'osanga ku Bulaaya natandika okukutabbira ennyo kuyakuleese. Mwegendereze. Bamala okukyankalana naye n'asigala nga tewali mulamwa. N'akuttira ewaka n'ebyogeredde ne bifa. So nga walina kuba mugumiikiriza. Gumiikiriza. Nze bugumiikiriza bwe bwannemya. Obugumiikiriza kikulu nnyo ng'oli ku kyeyo. Ng'ogenze nnyoko si yakututte. Sisitawo oba bulaazawo. Buntu gw'osanze ku nsi. Beera muntu afumiintiriza ate ng'owuliriza weewale nnyo ebyogerwa. Actually teekamu ppamba. Egyo emyaka 2 gy'obeera n'omuntu w'e Bulaaya ng'onoonya empapula. Weetwale ng'omusiru. Webagamba ddeeno ng'oddeeno. Webagamba ddeeno tuula ng'otuula. Ojja tuuka ku mpapula naye kakutanda obeemu olugezigezi. Simanyi lwayina ommo lw'e Uganda. Simanyi bakugamba kino ddamu.
ba muntu awuliriza olina wabanga gwo omusinga obukulu waba ayogera nawe mutunule mu face be humble be sorry ne wobanga ekintu tewakikoze to avoid further arguments mugensonyiwa kantereze ne waba yasobezza nze nkubuulira other than that tojja sobola mpapula tojja sobola mpapula empapula ziyisa mu mitendera mingi gwe baziwa nawe oyinza obutamanya pain oli gye yayitamu zifuna sometimes oba ddala tomanyi mpapula pain gye zagirako abaana olaba muzadde yanyiga n'abaana be yajja e Uganda ng'alaba tebategedde pain mwe yayita kubatuusaawo bazadde bangi nnyo bantu bangi bayita mu mbeera n'afuba n'aleeta abantu be naye ne batuukawo nga buli kimu kiri ku silver plate naye ne batamanya pain mwe yayita ensi nzibu human race bwetu n'osanga nga bamwekyangirako that's the world abroad bw'oba toli ready kuyita mu ezo mbeera munnange Bulaaya agenda kulema naddala ng'ovudde Uganda ng'olowooza oyina erinnya Bulaaya tamanyi byamanya Bulaaya teriyo sita Bulaaya tojja n'oleeta eyo lyonna kasi tootuuka nti kati tokyaddayo wuliriza nnyo bw'osanzeeyo loud and clear we loud and clear oyo ekketa teredde mu ttaka buli waawulira atuuse ku mukazi oyo nga byonooneka Yuga Fresh basinzira Amsterdam be bakutuusaako eprogramu eno Morning Breeze era nga bakuweereza amatooke mu Amsterdam bagala bakakuweereze mu Belgium Norway Sweden ne Denmark mixed box ogitwala ku 55 euros ate nga single nti matooke gokka 30 euros kubira ntireera mu Amsterdam musange ku WhatsApp number omusange ne ku website omusange ne ku direct call wo bookinga today amatooke gakutuuka kenkya nyongero bajjukiza akasenya kano kali very nice kali rubber buno tebukufumita okakozesa ebintu bingi okatreatinga naye obusenyi obumuwe okufa abakadde amannyo eno nga gavudde bufumita kozesa kana akasenya ka Sky Dent Care kakabi nnyo ka rubber omukadde wenna kajja kubulasinga muno owujjenga yes naye obusenyi ne abantu abali mu kuvaayo e Dubai mwavuddeyo mukyeyongera osonda ssente bakyaziyombera mukulu wa Ndamaani yateredde ku mutima ne mukyala agaba bannange mwatokomosa omugambo mweyogeredde omugambo naawo omugambo gwabadde gw'amaanyi mwene ne muyiikira Ndamaani omusajja kyabagamba nga kituufu ng'abalala bonna abakolayo akantu mubatimbirawo owange wawaddeyo miliyoni 10 we mutamutimba mbwera simanyi omukazi teyawaddeyo saala bakanansa saagala olw'okuba owagira nnyo people power oluusi we okozesa amagezi mangi nnyo kuba olina omanyi you can attitude things musimanyi mukyala agaba omanyi akantu akansesezza bayagadde bavuma Ndamaani nga webexcludinga mukyala agaba kakati nga baagala babilitolinga Ndamaani kumba Ndamaani byayogero bya mukazi we mukazi wa mwanze sijja sabyogera byogere tera mukyala agaba awaayo nga tayagala mumeshoninga kati ngawe muwameshoninze tetanagenda mu kooti era Ndamaani yamaze kwogerera posti ne zitandika mukyala agaba naye nga mwabadde musirise kakati temwebuzaabuza Ndamaani yayogedde ekituufu we mba nkutte miliyoni 10 nga tujjayo abaana ng'ate naawe pulezidenti wa pato omulamba ojjayo miliyoni 10 mukwano njogera ne mwenaalemu woowaayo mmotoka za campaign president akwogera this is politics mutwale eri olugezigezi mbo omukazi awaayo tayagala mumeshoninga muli bayaayi mwadde mwagala futyanka miliyoni 10 mwefuule eti no principle yazirese kumbe za principle zaali za ku Facebook post teri yali azirabye kati engeri gye kyali nti yagamba 10 ate nono omukyala n'aweereza 10 baali bagenda kukola akabadde nti president yawaddeyo ne kiggwa omwana omuyaaya ali mu Nuupu awo naye mukyala agaba yagamba bbaawe kyogere ate namwagala eno n'akola post omanyi baakolera ddala good bad cop
nupu ne bagireka mu diversion yamanyi besanze ngeno bawana mukyala agaba ngeno ate bavumanda maani kati nga babuzaabuzanga abafukaanaaba ekituufu kiri nti omuntu waba nga tusonda kozi n'empaayo kubanga muwulirizo abasajja bano pulezidenti wa pate enamba yawaayo miliyoni 10 alina ba MP 57 okuli ne leader wa opposition ng'alina budget ya 5 billion. Press conference yaggwa tewali wadde pledge kuba bamanyi byaliko bya kisiru tebabigoberera teri MP yasituka. That was a simple signal. Njagala okubuulira president wa party is a symbol of the rest. Museveni nakeera nakwata emitwalo 10 na contributinga ku kintu kwe NRM ba minister baleeta miliyoni 10. Nkubuulidde Museveni wano yaganjagala mmotoka za covid walaba buli kampani ngedduka okweta emmotoka ate ng'ozituusawo ne bagamba tetwagala za automatic. A president is a signal. Kati president yasituka ku press conference nagamba mpaddeyo miliyoni 10 ne spokesperson mufumbiro yali muwaayo wadde Rolex kale yetayina naye Ssenyonyi never pledged anything. Imagine 57 MPs senga buli muntu yakwata miliyoni 2 zandibadde sente meka mu kujjayo abaana abo naye bakimanyi that's not their plan. Eyo tekibakwatako era bamanyi president waabwe amala googera kukyamuukiriza ki population. Otherwise tekyetaaga muntu yenna kusonda kugaba namba kola concert tekyetaaga. If it was a really genuine cause MP 57 miliyoni 5 ziba sente mmeka nga bazijje ku mwezi ne president waabwe zawaddeyo naye bakimanyi nti that's bogus talk. Eyo si mulimu gwa government entity number minister of gender labor and being preemptive. Yes, mufumbiro yandi wadde Rolex ate aweeyo kimusajja watu munupu alina mu saati bbiri zigenda na bukofiira bugenda ku TV oyo it's okay ali excuse naye kulimba woodwinking era simanyi omukyala mwalina omutimba kati oba tayagala mutimba nga we mwamutimba teyaloopa lwaki andamani yamala kwogera ne mulyoka mu mutimba ye nga temunnandoopa we nabagamba ku 10,000 eza $, ze najja ku gundi nga temundoopanga ku akamwesi eyawa n'ekanyanya emabegaawo waliwo sawuna eyakoze effujjo ku mwogezi wange omu. Waliwo akamwesi emabega w'akamwesi awo waliwo sawuna ngenda bakyalirako mumbuulire gye mujja etteeka eriisa aboogezi bange nga bwe mwagala. We mutambuulire sawuna ejja kuggalawo nkubuulidde ejja kuggalawo. Eyabagambye mutuuse mumanyire omwogezi wange mbusimanyi wa Museveni mumugobe mu sawuna mumusindiike ngenda kujjaawo naye nannyini sawuna eyo nkubuulira ebyayikiriwe bibeera egenda kuggalawo bw'otavaayo na nsonga ntuufu ku musajja oyo gwe mwasindise kuba wa NRM n'omugoba mu sawuna neweefuula nnyo awo wootadde sawuna tewabangako nti wannuupu ogenda kakasa mu gavumenti eno nti si gwe ofuga tosobola kugoba muntu wa NRM mu sawuna. Esawuna egenda kuggalawo. I tell you egenda kuggalawo. Oyinza otya okuba omuwagizi wa Museveni nti ave musa gwe NRM ogimanyi kakati ogenda tegera ti esawuna bw'otakola needful ejja kuggalawo. Wentyo we mbagamba abantu ne bagaana tokiddangamu buli muntu alina eddembe okuba n'ekintu kyawagira era n'olwekyo bizinensi yo katugiteeke ku surveillance tuweemu gwibbanga ojja kusengukawo awo. Omanyi bizinesi twakasengula kutumanyira omuntu ne weeyingiza mu bitakwatako kati kogenda otandika obonaabona anti kati tugenda gitera ku sport tugisindikire buli mukulu tumwe awo tebaagalawo bantu beenaayo. Senga omanya abakulu boogenda onnyiiza nga just tumugambye eyo ekyo kizimbe tebaagala ba NRM ojja kulaba ng'okivaamu mpaka gavumenti yo weerijja
tokkirizibwa kusindika wadde omu. Nze yonna gye ŋŋenda njogera bitulina byenjagala tewabulwayo n'omuntu ansongamu olugalo togezangako. Era eyo sawuna eri emabega w'akamwese ekanyanya mbabuulira tugenda bakyaliramu very soon. nannyini sawuna eyo ojja kutegeera nti tokkirizibwa mu gavumenti mwosindikasindika abantu ye gavumenti y'enaale mumwokolera ate odde ku bantu bayomanyiire. Let me pay you a visit today, you will know. Ogenda tegeera nti gwe wakube si waakumanyiira. Ebola mwali mu Uganda mubeere serious ne Ebola. Ebola ali serious nnyo mu ggwanga Uganda. Tulina Edikenzo Festival nga 12 wali Kololo. Tulina eyo Genesis album ya Levikson era naye ng'ali Kololo. Tulina Shiba Kalonji mu December wali mu Serena Hotel. Tulina mixed tape ya Slick Stewart and Roger eyo yeeyengeredde ddala. Get your tickets. Tulina Chameleon Gwanga mu February nga 10. Tulina Spice Diana nga 13 January. Tulina King Sir ku Valentine's Day. This is early next year. Abayimbi banga abataba akayo bayita Katale and Kando. Katale and ani mbabuulira abantu abayimba ebintu ebitali organized okuva January we muteetereza Katonda ng'atuwadde obulamu mujja kuba 1 to 5 nga zonna nnyimba z'abakatale and Kando. That one I can tell you. Chris Baninas sikutegeera ngukubira essimu toziddamu sitegeera saakola appointment na muntu ataba serious. Chris Baninas please nkwagala nnyo naye kuuma obudde ekyuli wa time. Punctuality is very important. Ng'onoodiringa nani n'ekyuli making sure obeera ku time. Nze sikwagala na muntu atali ku time. I saw you with Mirundi saying Ebola is a hoax. Ebola nga nze ngamba nti ali hoax. Mbeera Kasanda oba akola Ministry of Health obadde otya nagamba Musenero yetugamba nti agenda kukola vaccine ne tumuwa billion ya 3 minister okuva olwo tetulabanga ku vaccine ya COVID. Naye buli bamubuuza ku vaccine agamba nti simanyi mulokole. Kati bwe bagenda okwesiba ku Computer Misuse Act batuleme okubagambako naye nno munnaye ku billion ya 3 onootusiba busibi nga twagala COVID vaccine eyo mukyala Musenero. You will tell us about that vaccine. Hey, temujja kwerimbika mu misuse mukozese bubi government. We know how to check. Era wookolera ensobi wadde ng'oli minisita nkubuulira we shall authoritatively kunya you the way we must kunya you. Yes, feno mundi amateeka gakolera naye no tujja sigala twewabula naye nga twagala COVID vaccine mukyala Musenero. Amateeka gayise amateeka gagoberera gwe gaano goberera etteeka gwonoomanya Tirandi Road. Good morning, Chuli morning. Bugende kana kasenya kali patented ku Sky Dent Care kakabi nnyo Yuga Fresh ebakoze abantu bangi banyigirizibwa ku mataka. Abantu balina injustice ku mataka baterezezza ebyamataka. Oba tonnatereza byamataka byammwe nga birimu enkaayanya ye time kuba abantu bafutyanka kyali wange wano ku Sipina Beach Meya Mulamba naye ensonga twaziwadde minisita yatulaze ekintu eki lwango z'ettaka ziteredde gojja kugenda weesibe ku ttaka ly'omuntu naye bajja kuwa ebbaluwa weewuunye ng'owazimbawo dda okulizaawo famire bagambe ettaka ly'oliko walijjako mu bukyamu weewala ogenda ku ttaka nga tomanyi. Maama nnyabo essaawa ziri kasoogeddeemu mwebale nnyo bannanga bampadde ku byokunywa winiŋŋanda munnyongiremu ku lukozeedi lukozeedi gwe neetaaga gwe ndiko kati nziremu energy enkya tukole ki tutabuke buto Zakamaya
simanya aviator zibadde simanya aviator kumbe musajja wakabi aviator abaana bavumye ticca waabwe yafuuka kisekererwa abaana muli bakambwe naye mwabadde mu Sandamani ng'omusajja kyayogerako kituufu mukazi wa waddeyo ssente bakanansa ate awaddeyo wadde naye nga yali wali yanalayizinga ssente za mukazi wo Amandamani ndi tiimu gwe naye maama Kaliro mugambe ate Ichuli yamukola ki akubira Ichuli ku ssimu Prime Ibura Katunda Ichuli Amisi Segawa yonna akola kulya nga comments zitegeera muwandiike bulungi ndwawo nosoma ku comment abantu bampandikira bakube ku dulinki mumpereze ku dulinki nnyo ku lukoze edi Mariam Street oli otya Phoebe Ether how are you doing Leila twaholinga atandaba nti ndi mulwadde you don't see me Flavia Namulindwa all my praises for nothing ajati byanfuna what are you waiting mulinda ki mulinda nfe Shiraga Shumba olinda nfe when are you Shiraga Shumba Bakanansa teyawaddeyo wadde naye nga yali ku ssente za mukyala Andamani kwamuvoolera era simanyi Bakanansa lani tunoti munuupu babbi ba ssente naye gy'onookomya okwegumya jjojja okukoma okukogga Ama Patricia obulwadde bukuli butya abasawo bagambye onywe nnyo nywa nnyo naye tebategeeza wayini nywa nnyo juisi odde engulu ayanire ddi naye omwana yeeguddemu yenna atiisa kyokka abanoopu tebalina kye bakolawo tewali ayanire ddi obulwadde bumuluma oba anaasobola okwekalakaasa mu maaso g'ofiisi kweno gye naasembula ejja waliwo akantu akansesezza nalabye Nimrod kyali wange ng'agamba nti tatwala Juliana kuba legend kubanga Juliana amaze ebbanga nga taproducinga music wabula bakamiliyoni Bebe Cool Bobi Wine ekiba muyisa aba legend mbu bakola music bastays 20 years ate basigadde baproducinga music Nimrod kati ekintu kyewayogedde mu luzungu kye tuyita the vice versa the reverse is true ekitegeera okubeera legend ekyokumala emyaka 8 nga taproducinga music naddamu naproducinga nekiba kyekimufuula legend si kyekyo ekyokuproducinga all the time music si kyekyo mukwano Nimrod no let me give you examples Mariah Carey talina music mupya tali active so is Celine Dion okitegeera Afrigo band tebalina music mupya they are booked all the year abayimbi abalina ennyimba ennyingi tebalina gye bali booked it is not about producing music every year Afrigo is not producing any music Afrigo so na Afrigo tusiba legend mukwano Nimrod nkwagala nnyo kyali wange Urban DJ naye Juliana kyakulema bulemi kutegeera ebyo bigeze kuba n'abayimbi abalala tugeze ku Juliana Nimrod omuntu amala emyaka 8 nadda n'ategeka Serena nga ya miliyoni 3 netunda oyo ye legend yamala ebbanga nga teyeetaga producinga luyimba yes Maddox talina nnyimba mpya no actually legend osigala nga producinga kiba tekijja a legend yoyo asobola n'omala ebbanga nga taproducinze anything naye nga kyeyaproducinga long then kikyatestinga the same this is Juliana Nimrod bukwano
tunagenda wa Sendi Nimurodi. This is Juliana. Tukumpialinga tugira statement zitajja. A legend Maraka lita producing a music mupyaliwa. Celine Dion, Black Dube, Alpha Blondie. Abo bonna tewali music mupya. UB40 tebalina music mupya, balina music wa back then. Naye nga bamukuba the melody, the taste, the vibe bisigala kyekimu. Gendo alaba Morgan Heritage tebalina music mupya ba Morgan Heritage owachi bayimba yo single, but when they bring you Morgan Heritage, it is all about good music gwe bakoledda kyekitegeza legend leke awo koleta for explanations of TV zitajja. Juliana gwe obutamulowooza ko nga legend as a person, it's okay. Naye tumugeneralizinga oli mulala nnyo mukwano mulala Nimurodi Serafio yakuluma eyo oli yagala weekubye Juliana omukwata mu kiwato omuyita bakalo kasiita simanyi minerals up close and personal kizibu, but let's stay in our lanes tumanye wetulina okukola ki okukoma. Timu man, yes, long time my jaja ichuli Ruthi ku Kalyango wanje Rita Kalyango wendi edimezaya agenda alaba program zange zenkola simanyi isima mukive bulaya nyonyola lwaki edimezaya di successful sebo edimezaya story yo nagitegedde. Oyina omukazi gwajja naye mu bulaya n'osooka obeera naye ne bigaana Denmark before okoddeyo okukimalita, naye waliwo omukazi gwe wali naye era ne bigaana, naye tujja binyonyola mu kive bulaya. Lekerawo okweteekateekawo nti bitwe twogerako mu Europe era gw'oli super nti gwe wabiyitamu empiteyo gye wabiyitamu ngimanyi bulungi, naye mu kive bulaya leka tusengeke ensonga mpolampola tujja kutuukako, don't worry. Tujja kutuukako. Omwana yesiba ku Juliana buli bwe bamuwa interview. Juliana is not a legend. Juliana ta supporting abayimbi bato. Juliana yali mu kivulu kya Wini temwamulaba. Lekerawo olondoola omuyimbi wange sigaza bakapakaati boozi sibayinaako buzibu bakapakaati Ninalozi Pinki sibayinaako buzibu twala tugende Lydia Jasmine ani sibayinaako buzibu. Weesonyiwe Juliana ekirala kira simanyi si legend ta producing a music. Juliana muleke mukwano. Emwataano mukaaga natandise mbudde ng'omuntu avudde mu bulwale. Tina agambye how are you doing? Haya bannaye kyali wange Tina Fierce ali atya yali wano nga ssebo ayoge waliwo kano akayimbi akatuba kayita Ruthi Ngendo ndaba omwana oyo akomentinga ku bintu byange ali active munnange nga ngenda nkebera ku Ruthi Ngendo. Oh my God, kali young able kali talented. Si oyo omwana Shiba gwe yajjayo naye nkaagadde nnyo confidence. Nkwagala nnyo Ruthi Ngendo. I am your fan. Thank you for doing good music. Naye beera serious tokola byabakapakaati ebyo. Yes, beera serious. You are singing very very well. Ako ka Ruthi Ngendo nkaagala nnyo nange kanyingidde ku mutima. Timu Juliana Nimurodi bannaye mumuwoninge ave ku linnya eryo abere kugaba Irini Namubiru. Juliana lyesonyiire ddala. Relationship y'omu Bulaaya nzibu omukazi takulimbalimbanga bali be bamu balina emizimu mu mutwe. Deeti y'okusasula omusaala kasita etuuka ng'ennyumba ebulamu emboozi ng'omukazi akuyita kati gwe mubadde munyumya nga deeti y'omusaala eneetera otuuka nti basasula 24 okuva 17 tewaba mboozi. Bw'omala osasula ddiiru z'obweziti
ngalo muddamu munyumya mugoberere nnyaka akaana akato ke bayita Rusi Ngendo kalina akayimba kakabi kayimba bulungi nnyo nange nagenze nenka followinga nalaba luli comment ye mugundi yange nize munindabye endala ninge mbona omwana abeera awake this time abayimbi nga babeera bakooye bazuuka ssaawa 9 naye nyinza okwegendereza akaana ako buli live yange kabeerako nange nengendayo ku live ku page zaako nenkalayikinga nendayikinga music wako keep up the good work. Yes, omuyimbi okubanga alaba ssaawa mukatoyo muzukulu wange alina okubanga yayagala nnyo ekyuli kati ndi tiimu Rusi Ngendo katonda akuveemu ogeza okosa omwana oyo producer andule simanyi mmwe baproducer ageza aveeyo ne complain you will know lwolitegeera jjajja w'abaana yes ayo yabakapakati ebyokujja nga baleeze obupale bw'omunda wabweru ne beesumaalika mbatu si Rusi Ngendo byaliko Rusi Ngendo ali ku quality music siri ku bya kunama Bulaya mugendemu omukazi ne bwali kugamba lave etya beera ne follow back position yingira Bulaya ng'olina driving license olutuuka bwoti mulage interest nti oyagala kukola mu Uber tomulaga kirala kyonna gwe mulage nti oyagala kukola awo mujja wangaala naye odde mu sofa weegolole simanyi onyiga akuuma ka kofi onywe kyayi simanyi onyiga screen zino ezeetoolola nga zonna ye yaziteekamu ogende mu ttooyi otuule eyo weekoleko emirimu mu ttooyi omukazi n'owaaba musajja lava ejja kuggwawo Rabadaba bava mu kuwaga ebifuba genda mu sukulapu yaadi otandika otikka konteyina omukazi oddeeka ng'olinamu ku ki ku ssente ebyo by'omwana w'omwami tebikola mu Bulaaya teri kinyiga kujjira mu training obwana bujjira mu bulobasi simanyi oli mu kukola alubamu teri yali ayimbidde London n'avaayo genda okole ebya music biveeko kola music nga woteeka ku ki ku store naye bino ovuganye mbu ebyeno hit song biveeko teri muntu yali abadde Bulaaya n'ayimba batwinizi bokka abo abagenze edda nga tewannabeerawo nga balina vidiyo nga bitis tewali muntu yali ayimbidde Bulaaya n'akikuba Kampala olaba ne General Zamba agezaako naye wa music mulungi no doubt Sizamani yafuuka buloga eyali omuyimbi ow'amaanyi abbe bakola post ezigenda mu mutwalo wa Sizamani naye nga tayinza postinga luyimba lwonna kubanga Bulaaya muzibu gwe wali weebuuzizzaako lwaki tebategeka Regency Hotel ne bateekamu kuukuli Sizamani abayimbi abali e Bulaaya obamanyi Abannayuganda naye abantu b'ebweru bamanyi omuyimbi ava Afrika baagala omuyimbi gwe basaasira baagala omuyimbi gwe balaba naye kati tebayinza supportinga bali Bulaaya kyova olaba Rabadaba bagenda okole abantu bagenda bonna bakuba omupiira paka woobivaako kola nga bw'oyimba music ali kuyambira naye nti obeere ku music nga artist e London bali bamanyi Chosen Becky Kamiliyoni Julia Nalemba bw'oba tovudde Uganda yimba London London olinabeera backup singer kuukuli Sizamani bayina abayimbi bavijje ojje ne tebali bakola mu kivulu wali weebuuziza lwaki why can't they do ekivulu in their own mpalana America erina abayimbi naye tebeekolamu mulimu bamala linda Bobi Wine ajje babeere backup singer kati Bobi Wine ali Boston bagenda kujja bamegadi baani bonna naira ali alina akayimba akapisa alowooza wano kayinza okufuuka hit song kakabi naye tebayinza kukawagira fuuka mega hit song era bakazinirazinirakawo baluusi ngendo munange obwono obw'omutima emirungi kamuzeemu amaanyi wiiki ejjaga mye ennyimba bali bamanyizaawo wano Rabadaba genda okole music mukole omuteeke ku Google, Apple, Spotify gaye ng'osigadde mu sikulapu yadi ng'olaga omukazi nti otoba otherwise obwo obukazi si bwangu okawulira wekalanduka kaagala obuuze maama waako buli ku makya simanyi Amaze emyezi 3 ayogera na maama wange wamuwasa kwogera na maama wo obadde ki timu Kamiliyoni abantu abali Dubai muli mutya
mwavuddeyo mu detention eba mukyaliyo Rusi mukwase eddi yawe nkulu yawe naye tateredde bulungi ekibatu kyamuyitirira tetusobola mukwasa Rusi ngendo kyeyakakola wano abantu twakiraba mukazi wuuyo ow'e Denmark Masanukisa Carol Nantongo ate tugatteko Rusi ngendo ajja gende wa producer omulala ne wa Andre twamugaanayo no omwana Shakibu yeekoze biki bannaani kamera ekintu kye bayita kamera kiveeko Shakibu kyali wange musajja ali fiti wali mujimu wasonyi naye nnala Shakibu nga weebaleka wabulaasa Shakibu ensonyi zamuwedde munaye ebifaananyi kibino bye mukuba omulembe guno omuntu n'ateeka akabina mu bbanga oli najja ng'ateekayo olulimi bifaananyi kibino abaana baserebuleetinga naye omwana Shakibu naye nga gw'omukono n'omubiri kamaanyi kashakibu maanyi zali alaba nga yeba makinga naye maama omwana nga alina kawato zali abakazi abalala mwe mutamanyi kudduka mwe mutamanyi jimu mwe mutamanyi webera abaana bataano omukazi n'aba n'akawato weekati